Alright, nga tannaba kusimbula kigere kugenda ku lwaleero esoose olunaku olwaleero mu division y'e Makindye akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera mu kuvuganya ku kifo ky'obwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kukyalako eri embuga mu maka ga Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge. Mu kukyala kwe bafunyeemu akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire but later on bavuddeyo buli omu n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga z'eggwanga. Njagala nkulaga ekibadde ekibuli olunaku olwaleero nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abakulembeze ba National Unity Platform bakyaddeko ew'Omulangira Kassim Nakibinge. This is what happened. Tambuza video. Kukosa ekikwata kuba jasiyagala italinya lyange. Basebo ne banyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Katonda olunaku lwaleero, twebaza Jjajja ffe, Jjajja ffe mu ddiini era Jjajja ffe munono, Jjajja mbuga olw'okutukkiriza okutujja leero okumukyalirako. Leero tulina campaigninga muno Makindye ate n'embuga ya Jjajja mweri. Tweweereddwa omukisa ne tujja ne tumukyalirako okumwebaza olw'eddoboozi eririmu eddoboozi ly'obukulembeze lyabadde nga waayo ku lw'eggwanga lyaffe n'okulungamya ne mu ngeri y'enjawulo okumwebaza olw'okusitulanga eddoboozi ku bannayuganda abanyigirizibwa naddala abo abali mu makomera awatali misango n'abawolereza. Jjajja tweyanze nnyo tuyanzigala era naffe okumuwa obweyamu tuli bawulize eri Obusiraamu, tuli bawulize eri bakulembeze baffe munono, naye okusingira ddala eddoboozi lye eriri molo ebikyamu byayogerako naffe tuzuma obweyamu tujja byewala. Tumanyi nti tulina obuwagizi era bannayuganda bagenda tulonda naye ne tuza okusuubiza tujja kuba abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze abaagala ensi yaabwe, abakulembeze abanaafuba okulaba nga bannayuganda bonna beyagalira mu ddembe lyabwe naddala abaganda baffe Abasiraamu abadde batulugunyizibwa. Era tukakasa nti yasa okumulabako tuweereddwa omukisa, tweyanza nnyo Jjajja tweyanzenge, ebisigadde byaffe tweyanzenge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba National Unity Platform batusaba okukyalirako olunaku olwaleero era ensonga lwaki olwaleero tuli wano. Eyokusooka nga mbebaza nnyo okutwala akadde bajje batubuuzeeko naye tetuyinza okugamba bannayuganda nti okulonda kujja era kubaddewo kujja kugende. Naye tubasaba babeere bakkakkamu, babe n'emirembe era bawulirize bonna abeesimbyewo batuuka mu kulonda balonde oyo gwe balowooza nti atuukiriza ebintu byetaaga. Twagala nnyo n'okukuutira bannaffe bakukwata mundu bonna nga tuyita mu bukulembeze bwabwe okubasaba nabo bakume emirembe, babe n'empisa, baleme okutulugunya bannayuganda ebyali ekkulu ne kawempe bireme kuddamu. Tulowooza nti okulonda kujja kugende, Uganda yaliwo nga tetunnabaawo era ejja kubeerawo. N'okusaba Electoral Commission nayo ekole butaweera okulaba ng'etegeka okulonda okw'amazima era okw'emirembe. N'ebigambo ebyo nziramu okumwebaza ne delegation yonna gyazze nayo kubanga basobodde okufuna akadde ne batukyalirako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. At the request of National Unity Platform, today I have the honor to receive candidate Kyagulanyi and his entourage. We've had a cordial discussion. All we can say is that we appeal to all Ugandans to give audience to all the presidential candidates, listen to them, internalize their message, and on the voting day they come out in large numbers
and vote for that particular candidate they believe meets their aspirations. I want to appeal to all Ugandans, especially the youth, to be disciplined. Elections come and go. Uganda was here before and will always be here. Let's try to be good and observe the rule of law. Equally, I wish to ask through the command structure of the armed forces to be disciplined as well, to be law abiding, and to fulfill their constitutional mandate of providing security to all Ugandans without bias. Elections come and go. This is no exception, but we shouldn't cause loss of life and property in the name of elections. I want to appeal to the Electoral Commission that they should also uphold their virtues of organizing a free and fair election. Let them be non-partisan so that Ugandans can enjoy and feel confident that they cast their vote and it is counted. I once again welcome him and thank President Kyagulanyi for the visit as well as his entrance. It's a pleasure as always, and I wish them a successful campaign. Assalamu alaikum wa rahmatullahi In our culture, we don't usually speak after the elders, but I've been permitted, and therefore I will reiterate my message in English. On our request to visit our elder and our leader, we are humbled to be able to meet him today. We thank you for the honor of allowing us to meet you. And in our meeting, we appreciated his moral voice that has always been unequivocal in demanding for fairness, for justice, and for defending human rights. We promised him that once we are voted into government, we shall uphold those values. We shall be the leaders that the country has always wanted. We pledged our continued respect and honor to Islam and our culture, and we promise to be better leaders. Once again, we thank you, sir, for accepting to meet us, and may God bless you with long and faithful life. Thank you. Bw'atyo bw'alabise Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'akulembeddemu ttiimu y'abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Ndaba David Lewis Rubongoya, ndaba Meya Balimwezo, ndaba Najja Nassif, ndaba Zahara Mara Luyulika, ndaba Deputy President wa Buganda Muwanga Kivumbi, ndaba Sewungu Gonzaga, ndaba Shamimu, abakulembeze bonna okuva mu National Unity Platform, naddala abo abesimbayo mu bifo ebiri mu bendo lya region ya Buganda babadde bagenyi mu maka ga Kassim Nakibinge Omulangira Jjajja Wobuyisiramu, oba oli awo okubeera nga bamutegeeza ku lutabaalo bwe bagenzemu. Kansubire nti muwulidde bulungi njo. Please make sure or endeavor to subscribe, tap the bell, and of course leave a comment in the commentary section.